Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masuze mutya mwasibye mutya na musinzira okutulaba. Tuli Kampala wano mu Uganda nga nze Nuruddin Ntege okutuusaako programu eno. Abasubscribinze mwebale, abatufollowinze, abalikinze, abakommentinze, especially those who watch from the beginning to the end. Aye n'obulango ne mubuleka ne buzannya. So we love you so much. Tubagamba mwebale kubeera naffe ne tubatuusaako bye tubatuusizzaako. Fast forward nga tetuluddeewo omukulu Eddie Mutwe ali mu kkomera. Eddie Mutwe yabuzibwawo. Eddie Mutwe yawambibwa. Ekituufu kye ki? Yasoose n'aba nga tamanyikiddwa, taliiko mayitire, n'amaliriza ate nga anoonyezebwa, n'amalirizibwa nga alagibwa nti gye yabulirira still teri ayina ansa. Byasooka ne bijjanga ebyokusaaga, omanyi nze nsooka ne mpuliriza antiru bwe nawulira gy'akola, kuba omulimu gwa Eddie Mutwe ng'oggyeko saloon, ffe tumumanyidde mu kukuuma pulezidenti waffe His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu, ne tumanya nti gwe mulimo gwe. Naye emabegako wali ate waliwo omulala erinnya teridduse, Kanyama waffe omulungi oyo omuddugavu, yasinga nno ekipawa, erinnya njadijjukira ndyogere namwe mumumanyi, eyasooka okukwatibwa. Kaakati personal security ya Robert Kyagulanyi ennaku zino egenda etaagulwa. Nze nga Nuruddin atunuulira ebintu ntandika okweraliikirira nti Kyagulanyi obulamu bwe buli mu matigga. Bw'obanga abantu betumanyi nti be balina okukuuma Kyagulanyi, kweno security yaffe yabbawunsa Kanyamawo akugulira ekkubo, amanyi by'onootambula, omanyi Kanyama abeera akola emirimu mingi. Oluusi bwe bammere yagikufunira, oba waliwo ebiganye yabiggala, bwe waliwo abatakutegedde yabagamba bannange omukulu mumulekeemu, ajja kubalaba mulindemu naye. Mu mbeera gye tuli ennungi n'ey'ekibuli bonna babeerawo. Kaakati bwe kiba nti tuli mu mbeera, waliwo Omuganda Kanyama oyo omuddugavu, so baali bamukwatako emabega eri ne bamusibako ebyemmundu ne bamukwata ne bamuta. Abeera na Nansana eyo musajja wange, ne wayita ebbanga ate kati nawulira baamuddamu. Ne bamala omukwata kati baakutta omuntu omulala. Bino ebintu by'okutandika okuddamu okuyoola abantu kandifuuka akagenderere, kuba omuntu okukakasa nti agenda kukukwata oba agenda kukolako effujjo, kwe kukakasa nti asooka kuyoola bano bowa ekitiibwa abali ku ssiini nti ngenda kukwata Eddie Mutwe, ekiba kibe. Ngenda kukwata erinnya liringa erijja ne ligenda. N'abalala bangi bambi abakwatiddwa mu nsonga ezimanyikiddwa n'ezitamanyikiddwa. Ngenza okuwulira nga bagamba musajja watu Eddie Mutwe nti baamukutte mbu yabba essimu ya 75,000. Ne ŋŋamba Eddie Mutwe gwe mmanyi, Eddie Mutwe gwe ntegeddeko, Eddie Mutwe bwe yali ne Eddie Mutwe bw'ali kati tayinza kukubbako ssimu. Waliwo ekitagattaawo. Naye nga akukwata ye bw'asalawo Kanyama gwe mbadde nga bamuyita Akileo mumumanyi. Mwamwogedde dda abamumanyi naye nze mbadde mwerabira bamuyita Akileo. Musajja Kanyama w'amaanyi. Oyinza okukebera vidiyo emu ne vidiyo kanjireke bamuyita Akileo. Bannankyukakyuka abasinga bamumanyi. Muddugavu. Akileo oyo naye yali yakwatibwa, kati Eddie Mutwe akwatiddwa. Waliwo ekigenderere, waliwo ekyagala okukolebwa ku Bobi Wine nga tetukimanyi. Lwaki abakulira security ya Kyagulanyi be bakwatibwa mu ngeri eti? Lwaki? Gwoddawo n'okirowoozaako. Ekyokubiri,
lwaki bakwatibwa kati nga twolekedde akalulu. Eddie Mutwe ye muntu gwe mmanyi atalina ttabbu ku muntu. Simusangangako ng'akubye bantu, simusangangako ng'avumye abantu ekiri awo. However, Eddie Mutwe mumanyi nga omuntu ali loyo eri mukama we, nti ku Kyagulanyi tasobya. Era nzijukira bwe nali ndabyeko Eddie Mutwe ng'avudde mu mbeera, era byali bya mulimo gwenze saamunyiigira. Nina nagamba nti Kyagulanyi yajja mu show emu, ate najja n'abantu bangi ne basooka batukangamu awo ku mulyango. Nze kye nalowooza nti tekisaana ate kukola kityo. Eddie Mutwe ku laavu gy'alina bambi eri mukama we Kyagulanyi Ssentamu, yankubira essimu ng'ayomba okufa, omusajja omwagaza ki, wololololo. Naye olw'okuba nze mmanyi kuli mulimo gwe, ayinza okuba teyantegeera, naye nze era saamunyiigira. Mujjayo okulaga nti Eddie Mutwe ku Bobi Wine byonna babikugambe, tebakulimba nti Eddie Mutwe ayinza okuva mu Bobi Wine. Naye kati waliwo ekkobaane okulaba nga abantu bano bambi bakwatibwa. Waliwo ekkobaane okulaba nga badistabilizinga ebyokwerinda n'obulamu bw'omukulu Kyagulanyi Ssentamu. Kiki baba bategeeza? Nti bagenda kujja Kakileo, oluusi bakuggyeko Eddie Mutwe, ate oba olina okubeerako ne security endala. Kitegeeza for you to operate or for you to continue working, olina okubeerako at least era ne security. Togenda kuyita basirikale. To which buli muntu ali ku level ya Kyagulanyi, you must have your personal security guard. Omwama nti bagamba security guard ate mulowooza baasikali. Guard ye muntu akukuuma oba otafutuukibwako bulabe, oba okusigaza enteekateeka zo nga bw'obadde oyagala zitambule. Yoyo agamba ebyokwerinda byonze mbirina mu ngalo. So kati security kibituyite ebyokwerinda, security guard. Marchers baasikali bakikoze nnyo ku mbeera eri, but n'omuntu oba olinawo kanyamawo tumutwala nti oyo bawunsaawo akuyambako okubeerawo mu bulamu. Bakuteeka mu bikemo ofuneyo omuntu anaakukuuma ate nga tomwesiga kimala. Kikudestabilizinga ng'omuntu mentally, nti weesanga nga byoyagala bibe si byebiri. That is one. Two, ekyokukwata Eddie Mutwe ayina nti kintu kya security wise kikangamuko ewa Bobi Wine, naye nze Kyagulanyi gwe mmanyi gwe mpulidde emyaka gyonna naddala bukyangayingira politics 2017 2016 paka kati experience ey'emyaka 10 oba 8 emala waliwo byoba osuubira kuba olaba naye akimanyi nti essaawa yonna basobola okumunywa ne bamuyoola. Kati ate Eddie Mutwe kino si kipya, baamusibako edda ne Nubian Lee ne babeerayo envaayo yaabwe, era bakubuuza baakola misango ki paka kati. Oba eyabakwata yabasiba n'abawa n'abawa bail ne bafuluma ate ne basigala mu bulamu. Kati nga kitegeeza waliwo omuntu akukwata n'akuteekako emisango ate n'atagikuggyako oba n'agikuggyako neyeefu kweganga biri awo byonna bimaliriza ogenda okulwaliza ng'omuntu ono yakwatibwa ewatali nsonga. I still believe even this time round Eddie Mutwe ne Akileo emisango egiri prime egibavunaanwa kubanga bakuuma Robert Kyagulanyi Ssentamu. Enkuuma gye bamukuuma weeri
naye nga bwe nkugambye nti mu nsi muno akukwata tabulwako kyakussaako ate least bakuteekako ogw'okutunula obubi nti entunula yeetiisa abantu wagenda n'okanga abantu ku mukolo bwe guti era bayinza okukuteekako wa incitinga violence wagincitinga otya nze naawe ffenna tuli prone to that bwe tuba tutambulidde awo nze ndowooza bannayuganda mutandise okulagaya nze ndowooza bannayuganda bannaffe ab'enkyukakyuka edda 5-6 years ago ng'ekintu ekyo bwe kibeerawo wabeerawo okuwanika emitima okwewanika wabeerawo okweraliikirira wabeerawo obwa sseruganda nti tekisoboka tetuyinza bikkiriza bino naye leero bakwata Eddie Mutwe abantu ne bapositinga bupositinzi ne mugenda ku kiddako oli naakubuuza solidarity gye twalina eri luddawa oli naakubuuza bwe mba neewaddeyo nga Eddie Mutwe to resist this government neemala n'enjoola n'entwala mwe bannange bwe tuli mu struggle ne musigala nga mwebase ne musigala nga mulaga everything is normal and can move on smoothly gwe mutima gwolooza temuleetedde banna struggle okutandika okweraliikirira nti neeweeyo mu mikono gy'abasajja munannwanirira munaalwana tuveeyo tusobole okutuuka mu Uganda empya oba mwagamba nti nno mwenna mutaddewo embeera ebyo bya Eddie Mutwe yamanyi ne Bobi Wine we ebyo bya Akileo yamanyi naani Akileo bamukwate mwagala omuntu abeere mu kkomera emyaka 3 emyaka 5 mwaka mulamba mwezi mulamba Eddie Mutwe yeetaaga eddoboozi lyammwe bannayuganda Eddie Mutwe yeetaaga obuwagizi bwammwe ku ssaawa eno omuntu atakulwanirira ng'oli mu kkomera omuntu oyo aba tali kwagala so n'ensonga eno nga sinnakuwa nsonga ndala Eddie Mutwe yaani biki ebimukwatako njagala mbikutuuseeko munuupu yatya ngenda kukwasa munnange omulala naye nze mbadde nkugamba wabeewo ekikolebwa tununule Eddie Mutwe okuva mu kkomera tununule bannaffe tulekeraawo okwogera obwogezi bannange free political prisoners babakutte emyaka 10 era olina okukyusa strategy kati woba badde owandiika buwandiisi vaayo okumbe ogende oyogere n'oyo gw'olowooza alina abantu bo so bannayuganda gye muli ng'ogamba oli munnankyukakyuka waliwo ekkobaane okunafuya struggle waliwo ekkobaane okulaba nga buli muntu agyetekebwako ekintu ekyo ky'oba olabye naye ekibuuzo kiri nti singa wabaawo omuzannyo oguzannyiddwa ku munnaffe tusigale nga tutunula because the way we are playing and acting today it is as if we want things to happen by miracle kankutwale wa munnange omulala nze mbadde Nurdin Ntege for now assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kankuwe Eddie Mutwe yaani nyina omuntu eyakula naye ku kyalo kyekimu obulamu bwe butambudde tovaawo nga kibi mitawaana myereere era tuli mu bwennyamivu obutaganza ekyalo embeera eri etya famire eri etya kati mu kaseera kano famire eyo eri mu mbeera ya bunnyogo ekyalo nakyo kyawuniikiridde Mutwe abawangaalira ku kyalo kuno bamanyi musajja alijjule musajja abuuza ku batuuze musajja gwe batasanze mbuzibu bwonna okuva mu buto bwe paka wakuza okutuuka wano okay nga tetunagenda mu maaso
manyi ntandikidde mu giya nsaba obuze ku bantu otutolere engeri Edimuto gye yakwatibwamu gye bazze bamukwatamu babodyguard ba His Excellency badde batulugunyizibwamu nsuubira olunaku lwe basembayo mukwata yajja ne ku NTV n'abanga ayogerera interview bagishootingira waka kwaka akantu ke nazimba omanyi namuzimbirako ewakawo nga sinayingira mirimu gino nze nali nkola emirimu awo Edimuto naye ng'asasula Edimuto yali asasula era nange nakusasula bulungi toli mukozi wogira bodduka emisinde oza kankufunira ekyowoona alya ogendera mu tteeka oza sikola na muntu enjala gweruma atodda sooka obuze ku bantu ate tutandike nsonga za Edimuto then ne ba bodyguards ba main bodyguards abalumba Kyagulanyi naddala nga tuyingira akalulu ka 2026 naye ng'abantu muze balina okumanya betutambula nabo mu kanyomero kano tutambula ne bannaffe abajola mu financial services abazze okubbibwa abazze okulabika nti bakolera mu bunkenke naye okuyamba bannayuganda myaka 35 naye ng'obusobozi bw'ensimbi tebuliiwo ojja ne bakuteekamu ssente input na passport olina toyina then otandika okubasasula ng'otandise okukola so n'olabika nti okola ki mukwasaganya okubafuna oyita ku namba y'essimu 075 26 73 640 075 abajola mu financial services oba bafunye butereevu okay so kakati njagala kutandikira ku ngeri gye bakwatamu Edimuto ekimukwasa lwaki bakwata bodyguard ba Kyagulanyi naye nga twala tumanye kyekikwasiza ddala Edimuto ono tetumumanyidde nnyo mu ntalo kwa right now angawo nga ngambye nti family eri mu kutya tusooke ndowooza ku family tufune n'engeri gye bamukwatamu ate twambuke ekisookera ddala family kubanze maama wa Edi njogerako ko naye mukazi alijjola ennyo ate maama Teddy nganzaala kati babeera awo luuka awo mu bitundu awo byekawo ebirugoba so emboozi eyo nadigwamu kuba nabasanga awo nga banyumya nga Edi baakamukwata maama wa Edi n'atandika okulututula n'agamba Edi olwedde abadde atambulira ku bunkenke badde olwedde alina abantu abamutambulirako ng'era yamugamba dde ati maama essaawa yonna ntambulira ku bunkenke abasajja bayinza okukola ki okunjuula namba naye maama nsaba ogume omanye ekintu kye tulimu tugenda kudda mabega era tugenda kutambulira mu mbeera bwetu y'amakomera yakukyuzibwa naye nsaba mubeere strong era maama n'agaana natwala ebigambo bya mutabani wange naye tekigumiizirikika olwawo kigumiikiriza naddala nga mutabani wabadde ajja kubuuzaako buli kawungeezi lwakomyewo n'akuleetera byakuleetedde maama kuba Edi maama we amwagala nnyo ebitekkanika then n'ekirala abaana kyenga abakulu twandigumiikiriza naye Edi ono alina abaki abaana bano saawa era olaba nga balimu ekiyongobero naddala buno obukukulu obutegeerategera mu myaka mu 10 muwala wo omukulu muwala wo omukulu naye bambi namulabyeko awo ejjo kuba bali mu bulidde tozi bamuyitaani ajja abakubanye emboozi ne muto wange awo ne Naalongo naye bambi nga tekali jjole ebintu byakatabuseeko kuba ate oyo ku taata we yayitirira lake mutwe so embeera
posted yatadde ku social media anoze omwana n'agamba bannaffe bumukwatira abantu baffe muwala we Eddie Mutwe yavuddeyo alina posted yataddeyo agamba bannange abakwata nga bwe mulina families zammwe mulina n'abaana ne taata wange naye taata bw'aba alina omusango gwe yazizza artist mumuleete tumulabe kuba Eddie Mutwe teri amanyi whereabouts ze babe bamukwata polisi yavuddeyo nemwegaana ngere bwe bazze bakola abantu be bawamba obuwambi ate kino ekiwandiiko kye nalabye ekyavuddeyo nga bagamba nti babodyguard abo babba essimu Tekino ya 75,000 I think eyo gye tugenda okumalira tugenda kutambula mpolampola eyo tutuukeyo ndowooza tutambule kawolawola so kati ku famire eyo embeera bwetyo bweyimiridde as of now gundi looya waffe omanyi omuntu bwe bamukwata for instance bankutte muze ne bantwala ku polisi y'e Kawempe bwe banjija ku polisi y'e Kawempe automatically baba bantwala mu kooti kooti nengulantinga bendi oba ne bansindika ku alimanda famire yange ebamumu reason being nti eba emanyi emikono gyendimu nti miki mituufu omuntu waffe ali luzira ali kitalya n'embeera esinga okwennyamiza abafamire naddala mu bantu baabwe nga bawambiddwa buwambo ye muntu okuwambwa naye nga tebamanyi wa gy'ali balaba ekyatuuka ku Kibalama lwata bawunawo myaka 5 talabikanga ku teri amanyi oba mufu oba mulamu so famire egenda okubanga ewukabatistinga omuntu kwabamuleesi nga bolaba kyebakola aba Akireewu bajeno Gaddafi basiba artist abo bamanyiddwa nti kati baliwa bali mu kkomerera bawere nemba na misango kooti ebamabumi beiro naye nga bamanyi wa gye bali baba abateekako omusango gwaki era ogwo omusango gwe Masaka okay naye n'ebintu by'e Masaka bwe bagenda okuzirika e Masaka omukungu omu balyoke bawaanisiganye ebigambo awo Abedi Bwanika amwekalizeemu I remember ojjukira okuzirika okwo nkujjukidde so kwe kwavaako emirerembe gyonna jjukira bano badiployinga ndowooza okusewoleza ttiimu ya Kyagulanyi mu bo mulimu ne bannamawulire kuliko owa NBS aba NBS kuliko n'owe Bukedde abalumiriza nti bano babakuba ne bababbako ssente kyova abaliko aggravated robbery bawere nnemba nagwo omusango mu kooti y'e Masaka kati fayiro eyo bano bwe babakwata yaliko n'abalala others at large kakigambibwa nti bano ba Eddie Mutwe nabo baagala bakwata era nawulidde nti sawa yonna bayinza omuleeta e Masaka bonna babakwatire wamu awo naye okusinziira nze amawulire genfuna mu nsonga ezeesigika naddala ku kitebe kya Nuuru bagamba kano akakodyo bano abantu bakozese ne bannamawulire abo ttiimu ya Mpuuga ne gavumenti bakwate security ya Kyagulanyi eno ey'omuzinzi tugende okutuuka mu kalulu ng'omukulu talina bantu be ba muzinzi omuli Eddie Mutwe omuli Akireewu Vumbi omuli General Gaddafi ye tawa baamumenya okugulu Kadoyo Mulema General Sensa Imbogo Ashirafu Security aba bantu bonna nga bwe mbamenya tukuka mu 2021 ng'abo abantu bali mu 2026 campaign ziwano wonna ensonga lwaki babakwata era Eddie Mutwe abadde atambulira mu kyokutagambika kuba Eddie Mutwe yajja n'asomba ebintu bye bakwata Bakireewo ne bajeno Gaddafi jjukira bagamba babatutte General Gaddafi basooka nakkererawo ate ne basangayo ne Akayazi simanyi engatto simanyi baleeti
Eddi mutwe kuno abadde takyasula naka abadde ajja buti n'abalabako n'amala n'amanzi n'amyansa. So mu mbeera ezifaananako bwe zityo babadde bamulyegga era n'omulala kati gwe basinga okwagala ye James Sensa Oyombogo wakati yasigaddeko ng'owomuzi yaani ono w'enviiri oyo alina wakimemeya smart nnyo ate ono ow'enviiri ono eyagira waliwo akantu ke yakola awo alina omusajja eyali alumbye principal abasinga bamuyita bagamba mbu yakwata bubi nnyo omutamiivu yali agenda okubuuza ku principal oyo asiba amalasuta mumumanyi bannange mumuteekewa ye tebamuyinaako buzibu alinga epasi kati abo waliwo ab'omuzinzi omanyi obeera ne security bamu bagenero omanyi akepasi kembadde nkunyumiza epasi yekalakasanga ne principal ate nga epasi bamukwata nga bakwata principal ne bamuteeka nga bamuga why don't you go back home epasi go back home ngagamba olwaki temunkwata ng'agenda ewaka nga ye tebamukwata n'okimanyi nti nakyo kiruma kyanga kyalabika bubi eyo baali bakubyeeko kutiya gaasi ewamu baali bakubyeeko kutiya gaasi mumufuma bufumi jjukira baatuukanga maani pawa tono nga baagala tawuni nnene kati ng'ekawempe wali mu senta ng'enansana ng'ebwayise kati mwabali eno erugoba ate bannange eki okimanyi nti okwekalakaasa gwe ne bataku yali aleese akanyapya jjula abatuuze ne bamwekolerako akyaliyo tukumye ebipiira mugulula gyabizikiza Simanyi- oba yali agala nsimbi mu gavumenti azze n'amukwata akasimu simanyi akyaliwaawo waggulu omuntu abala ebyensi akyaliwaawo waggulu wali byamu we yamuzimbira mbadde nkyagamba mbadde mmanyi oyo rasita yagwa ku epasi kye yagwako manyi kiringanga wonakola omunaabeera ewaka nga gwe omuzadde yakuvaako dda bano abakuba gwe n'akuleka otuuka n'oswala n'ogana ebannange nze kiki gwe batafaako kiki muzadde awoza kuyo bumuleke kirabikamu bubi naye bannaye ndi wano wenengera NBS naye bano abaana bambala ndikaati daba oli abakola ndikaati daba oli obugulu kyokka yambadde mmini ono simanya bamuyitaani ami ono nayina figa omukulukulu naye ono amikandi bannange tugende mu maaso obadde okyatugamba tonvumya mukazi yavumye edda ntambi ndeka tonvumya mukazi togenda kunvumya mukazi yavumye edda ntambi anti baleese oli omuwala eyali malaaya ono Brenda Miles yabagamba bapromotinga obwamalaaya kakati n'aboogoloza ze tonvumya mukazi ndeka tugende eweedi mutu ate yanansangayo ddi nga njogeddeko so Eddi Mutwe lindako Eddi Mutwe ebintu bye yali yabikwata n'abijja ewaka ne kanso mukyala we kanso awozadde ku misango ali ku kyagundi ku kyategusoolwa kakyala k'Eddi Mutwe kaddala kayina ebbina ate kamanyi okwambala waddifula tomanya maaso awo kayinza okuba nti katuula mu bintu
kaddala akakazi kalungi munnaye kakusanga tekakuyitako kampani kyayi nga nsiiga langi ewa Edi Mutwawo kandabirira nnyo tekalina buzibu akakazi kaako bino omukulu bw'abanga Mukama Katonda amuwadde entebe owa minisita kaba kabuyinza ate alabika bulungi mukyala we Edi Mutwe mukyala we alabika bulungi nnyo kale zaala mu bakazi bagategeerekeka Edi Mutwe oyo bwe yazaalamu kano kalake mutwe kawalaki kawala kalungi naye baŋŋamba ate mwatandise kusuubirira akaana ebyo Edi bye yakwata amatayo musajja mukuumi bulungi endako abaana bali basoberera kyamuweesa omulimu ku kitebe abaana bali basoberera kawala ke Edi Mutwe bino ebivubuka ebitototo b'emyaka 19 kaana kalimi tekawezezza emyaka 2 ako tekagaweza bala covid luli bwatera okubala covid kati kali mu senior 6 kali mu yakutaano Edi Mutwe yali assa abalenzi yabakwata amatayi nabagambana kakananga beetonze toyinza tubadde tuyimiridde wano ate olwo bakatumye ku dduuka kaluddeluddeyo tewali nteekateeka ya kubeera nti tukola tutya abasanga bayimiridde kageeti wano ku kageeti ke wano wayingirira wano mu kakuubo ati kwabo ndowooza kwaliko eyadedeeza nga bamumugambako ate kayise mu kageeti keeri mmanju jjukira emmotoka yagirekanga eri waggulu ku paakingi n'atambuza ebigere ajja asooba adeeradeera abavubuka bannaye katebe efumite mu ttaka kawala ke kalabika bulungi nze nno nali manyi kaganda kagundi kaganda ka mukyala omanyini mukyala we Edi Mutwe takula bannaake alina engeri gyanyoola akabina n'ogamba anyirira wagalaba otya oba kaleega twandika ota oliugira nti ebbeere lya mukyala we Edi Mutwe ye nedda tekirabise bulungi omukazi naye bambi mukyala we Edi Mutwe yeefaako omanyi waliwo abantu ababeera mu bintu nga tebalabirira bakyala baabwe naye mukyala we Edi Mutwe fe abamumanyi ayaka yes ayaka bwasibwati okitegedde bambi y'omuno omwana omuto awezezza emyaka emeka alina kibbebi kya myaka emeka mukyala we Edi Mutwe n'azaala azaalira ddala alinayo kati n'ayonka nedda ate oli asobola okumuzzaako bw'atyo nkugambye mukyala muzaaze ekirungi nkyagadde ekyo nkyagadde kuba nze mbadde nzijukira oli gwe namuleka naye omwaka oguwedde yamuzaako dda alinawo ayonka kati ono ayavula ono gwe bazaako ayavula atandise okukwata ku bintu ayonoona ebintu kati ayonoona ebintu bye bano abayiwa amata kirungi nyo banaye temutunyiigira Edi Mutwe musajja waffe tuli mu byannaku naye era twejjukanyaamu koza Edi Mutwe nzijukira Edi Mutwe omanyi Edi Mutwe yali ayagala nnyo muganda wange gwe bayita Isaac ng'agenda n'abayigiriza okuba bino bigundi era Isaac ali bulumi bw'amaanyi bambi so obadde okyaŋŋamba Edi Mutwe ava ekawempe erugoba ng'alaba embeera etabuse asulaasula eyo mbanne bulamu kuboleka gamba bubadde bwa bunkenke era bamukwatidde mukono eyo omukulu bwe yabaddeko ne maama Nambuusi abasajja ne bajja ababadde muleeya n'abadde bambadde ne bamuteeka mu droni ne bamutwala kwe kumubuzaawo ndowooza kati zibuze ennaku 2 so yenkwatibwa Edi Mutwe gye yakwatiddwamu then ekifaananyi kye tusiize nti olwedde baali bamwegezaagezaamu dda tambuirako
Bajeno Gaddafi smart bajeno Gaddafi era naye balina mukwatirawo naye abadde abeebalama mu buli angu buno bamuzinga buzinzi mukolo guwedde amanyi alina bwalala yeesuddemu ku kibuga kukakananga bamuboye bamukutte era leero omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu abadde adressinga eggwanga ku nsonga ezo zibiri ayogedde ku bintu bingi n'ensonga yaba Eddie Mutono adireetedde wano wayogeredde ku gundi wano wayogeredde kwa Jati Namyalo nti tamumanyi tamukubangako luswene omanya Jati Namyalo yavuddeyo n'agamba ono yanzijako embuzi kikazi kya ffujjo tojja kisobola labako bulabe naye togula yeeyogerera byayagala baawe baŋŋamba baawe balina bye baŋŋamba olwakuba saagala nnyo muyingirira baŋŋamba balina baawe bambi ate no baawe munange alina ssente just that Namyalo alabika alimu olwassenga kuba kati olaba ebintu bye baatera okugiraagira nina abantu bange abakola naye kyovola saagala nnyo muyingira kubeera newe yabadde atandika andi kati tukola ffenna kijjalabika bwe bibajalooza nze aseetinze anti nze nasoma amawulire omaye omuntu nga nakkuba aba muli okuba bane nze nno mbadde sikimanyi ekyo kumba okuba oyisaawo kakati nina abantu bange abamulyako basaagala nnyo bamukube kubeera oyo yabadde akola interview eyo yagambye sizenga muwabuzi wa pulezidenti simanya ku nsonga za biki leero nzizenga simanya bino n'alyoka aboloboka yandya ali kati olumu yabaddeyo ne bagamba abambi oba bagamba gano mawulire tukola mawulire kuba kati senga teyakyogedde yandifunye ku tokability kuba kati yaali ku mulimu alabika yasasuddwa obubaka butambula ensonga ezibaddewo ezaba Eddie Mutono zibadde sensitive automatically era Rasta Pio tabavaayo yongerako kigambo bibadde bijja kugenderawo nze nina yakoze statement n'aŋŋamba nti olaba Megatron President Museveni oba bantu bajja kukwatanga abantu mu nkola eno omanyi bakwata abantu omuntu amalayo emyaka nga3 anti mu kifuuke kya bulijjo bakwate egganja bamuteekeyo buganje bamulese mu kkooti mwogereko bigwe nga gganja amalayo emyaka egi ng'ensi etambule kati olaba ebyabeesige basooka ne babiteekamu omuliro naye kimanyi nti Besigye leero alabika abadde mu kkooti tebabeeyalira ne babeebikka kati so olina okwegendereza kakati baagala bamanyiza nti omuntu bamukwata n'abeerayo Gaddafi bakabeerayo bbanga ki weebale okimanyi nti gganja bakwata ne bakutwala n'omalayo omwaka naye nga bakuleeta banange ne bambi nga bakozi gundi nno yagezze abo betwogerako bali mu kaliba ya already profile nene nebakutta omuvubuka muzi wa Nuupu ku byalo eyo bikiba mu guys abo bambi abatonotono abatannaba kugundira nnyo mu mannya babasibaabo ne bamalayo n'emyaka 2 nga teryamunyiga ate nkubuulira nze nalabako abaana bo be baasibako nabasanga twalina project gye tuliko kati ne babeeramu project gye naggamba baalimu abantu ndowooza nga 10 babasibako naye bagenda okuvaayo nga tebaagala Kyagulanyi ng'obulamu bwe balimu bali awo bayaaye tebakyayagala kintu kyonna bavumavumi Bobi Wine simanyi kiki babateekamu naye bagenda okuvaayo nga bakambwe era omusango gwe baba bamuteekako olwedi tegubaawo kati bo mu kumuta ne balaga nti Bobi Wine kyekibanga ekizibiti kye bamukutte nakyo lwasimpate yaabwe ate era be baamukwata weebale baga Bobi Wine olaba byabatuusizzaako ng'omwana bamukuba embooka aziwulira bwe bamukuba bwe bamunyiga
amabeti kakati bagenda okumutanga ate bagakogiwa emulabe kyabatuusizzaako kati kubasonyiye kati agenda okuvayo agenda okuvayo nga mukambwe kyova olaba kati omusajja akumanyiiza nti ayi abantu babasiba kati edi mute bamukwata ebyo ne bamusiba n'abeera n'omwaka luli ndowooza babasiba emyezi egyawera 6 awo gavumenti eno woogitiira aye no biba byakusanga bakukima abadronire poliisi nekwegaana nobeerabeereyo bogenda okulaba bakulese mu kkooti so ensi engeri gye bagidrivingamu saawa zino ereeta obweraliikirivu mazima kiri nti omuntu waddemba okuwagira kyonna kyayagala n'okutambula n'ekyo kyakkiririzaamu omuntu omuwagizi w'endaalimu nga gy'alina ku mutima nga naye ekola bulungi tenyigiriza balala emirembe gyandi mu bukadde then n'owa nuupu naye ne bamuleka emirembe ne gimubukala n'owa FDC kyekimu ekati saawa okuwagira ekitali kibiina kiri mu gavumenti kufuuse musango ogwannakumula okukwasa abantu ne babuzibwawo ne batulugunyizibwa naliko ne mwami kwezi oyo alina omusajja gwe yakyazaaka ono gaayi gundi yali owakawalaata mujjukira so yawangula n'obwakansala era yabuwangula alina mu nkomyo baamulangirira luvannyuma nnyo banga bwe wawangula n'obwakansala ku kyalo kyammwe gwekansala wa baateekawo kipande nga bano be banjula n'ebipande nga bawaali bweru ne bamwanjula nga ekifaananyi kiri wali naye bwatottola ebyamuyisibwamu mu kkomera banangugamba bano abantu abakwata abantu oba bintuntu biryawo tebirina sense of humanity so ebintu bye bakola byennyamiza byeraliikiriza kakati saawa zino edimuto teryamanyi mbeera mwali ekirevu kye kibadde kizeemu okukkirira automatically bagenda kisala ebimu nno ku byentiisa nze kkomera nviiri na kirevu ate gwe olabika bubi nnyo kabubi nnyo mbanga kaddole kituufu jjukira akato katono oba onkuze bubi nnyo so ateko babi bakola mu mbeera ya tocha omanyi omubaka wa paliamenti bamukwatanga ne bamusiba engeri gy'abahonalebo naddala ng'omusango tegunnamukka mu vvi abahonalebo abo tebabasalangako nviiri era nga tokkirizibwa ati zaako oyo bamukwatanga bwe bamukwata bamutta n'akomawo n'aba ng'ayogeza amaanyi geegabo tebamukwata tebamuta amanyi nti ekiviiri kye kino akikola ki akyagala nnyo agala nnyo lwe baasenga omukwata bahonalebo amateeka agabafuga tolina mumukwatako nga bwekwata bawanayinki ye bamukwataga wanayinki ne balyoka bamukolokotta mu ngeri ya kumulumya na kukakkanya kitiibwa kye so kati embeera bwetyo bwetambula naddala ku bantu ab'oludda oluvuganya gavumenti so imutwe baagalamu gatta ku keesi eyo eyaba eriko ba smart eriko bakireewo eriko ba General Gaddafi waliwo n'omuvubuka era gwe baakutte naye ye bamutadde bamuyita miguna we Masaka eyo oba ndowooza akafaananyi ke kazze katambula nnyo nga Fred miguna abadde n'ekirevu bwekiti nga kinene kaakati looya wa Nuupu omu yabadde alina kapoliisi kaaliko naye nga bano tebamanyi nti ali ku legal team ya Nuupu eri ku nsonga z'abaana abo kaakati bwe yatuuse ku poliisi agenza owulira nga ndowooza balooya ba gavumenti balina omujulizi gwe baleese alumirize miguna kooti erememuwa bbeeyo nga be bamulumiriza bagamba ojja mulaba ajja kuba ayambadde essaati ya Seno ajja kuba alina ekirevu nga kinene bwe kiti nga kya miguna kyennyini omulumirize bamuleeta ne miguna gwagenda olumiriza tamanyi kati looya wa Nuupu bwe yawulira yadduka misinde nga bagamba miguna musaleko ekirevu kisaleko
tojira mu saati ya Arsenal tuusa olugoye naye ekisaati awo bamusimba mu maaso g'omulamuzi ono gwe baleese okuba ng'omujulizi nga bamujonjodde bino nga babyambaza mulala yalina musajja awo nga wa booda yali wa booda naye nga naye bamusiba ndowooza mu misango gye nga mirala nga bamwambaza mujonzi gwa Arsenal ate naye yalina ekirevu ono atuuka okuwa obujulizi asonga abagabo emiguna yoyo yennyini beetaba abantu bakola effujjo lingi nnyo jukirayo omulamuzi ne lulyawo abano fayiro ng'eyamiguna balina ng'oli awaayo amannya ge nga noono awaayo amannya ge kumbe ekirevu yakisazeeko omulamuzi yasesena busesi okwakananga miguna tolina baade tebalina bwe bayinza muyita butamuwa bbeeru si bwatyo mutadde bannange so olabira ddala bantu babasiba nga ne be baleese okubalumiriza tewali bujuli kyebaba baagala abaana bano kubeera bana kubabonereza lwakuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu ne oba National Unity Platform ng'ekibiina so lawyer wa Nuupu ayo enyigo ttiimu ekola ku nsonga z'abano ba General Gaddafi bakireewo yagambye nti baawulidde information ne edimu to bagenda muleeta bamugatte kesi emu era bano bannamawulire abalumiriza nti bababbako ssente enkalu ne bonoona kamera zaabwe naye nga ffenna tumanyi discipline eri kuba ku security ya Robert Kyagulanyi Ssentamu nga bannamawulire bwe babaawo naddala nga bakwata footage ate bano be bawuliramu emirembe kuba bagamba nti weetuli naye ne bannamawulire weebali ekituukawo kyonna at least waliwo proof so bawulira nnyo emirembe mu bannamawulire n'abantu bonna ne bwaba bakuloga ne bwoba otezeewo kasimu Nuupu oba n'abaana ba Nuupu baagala era kubazi bataasa bingi okusiiga ekifaananyi ku ebyo ebiba bigenze mu maaso public gyeba tebadde so